if you want to say like this, if you want to say oba like simanyi wabula njagala kukiraisinga bulungi. In fact omusajja ono atwadde nnyo challenge. Eddy Kenzo Oluzungu lwatandise okuba nti ayogera lw'Amerika. Eddy Kenzo Oluzungu lwatandise okuba nti ayogera tamanyi Dr. Hamza nga Dr. Mulamba graduate Makerere. Eddy Kenzo is a P6 dropout, but he still is rocking number one. We could jam accent. Bagamba nga mute yasoma kati wona atandise okuba nti abikola. A lot of factual that means inexcute. Bamuyita Kenzo. A lot of factual means what? Inexcute. Byemu ku bugambo boliawo osobola okuba nti topikinga nawe ogenda kuba nti onyumirwa mpola mpola, osobola okuba nti obutegere obufuna. Yes, mpola mpola bamuyita Eddy Kenzo Musuuza. Bebagambanga nti oba oli atasobola kuba nti amalako Oluzungu lwatandise okwogera lw'Amerika, era nga Kenzo bo kyemuyambako okuba nti ayogera Oluzungu zino siki. Yabadde ne kakyala ke nga kamuyigiriza nga bagogerageramuko nga kamuwa challenge, bagamba ssebo njagala tubeere bakkakkamu simanya biki bikimbu. A lot of factual bitegeeza ati nagamba okwangulizamu bikireza inexcute, era nga system yageze maaso n'okuba nti enyumira abalabi. Omukyala n'amugamba nti nedda ssebo ogenze maaso n'okuba nti okuraminga, n'agamba nedda boy si kuraminga, naawe nkuwadde challenge osobola ogendako mu dictionary osobola okuba nti naawe okategera. Inexcute kitegeeza ati gwe ampuliriza gwe ngamba inexcute. Bannange yabadde n'accent ennungi ono bamuyita Musuuza. Wano nno abafaani n'abantu ab'enjawulo batandise okuba nti obuliawo bapima Oluzungu lwa Hamza Dr. Kogata n'omuyimbi amanyikiddwa nga Kenzo, nga bagamba nti obuliawo Rema yagenda mu maaso n'okuba nti asuulawo Kenzo olw'okuba mbutamanyi Luzungu nnyo, naye ng'ate ennaku zino kati kaliba n'obugambo ne tamu zaakozesa oyinza obutazitegeera. Gwe yagenda yakeera ku makya n'agenda ku ssomero n'asoma, era ng'obuliawo yes Oluzungu tekyetagisa kuba nti kugenda ku ssomero kino kyekiyigiriza, wabula just lulimi naawe lwokeera ku makya n'osobola okuba nti otegeera obanga oyagadde okuluteekeramu amaanyi eddala. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namba n'ekibo ya Maxud Junior made in Uganda. Webale kwa nti otambula naffe, webale kwa nti otwagala, webale kwa nti osubscribing, webale kwa nti ever obeerawo n'ogamba nti n'okutambula ne Jimso okusobola okuba nti antuusaako biki byalina okuba nti nkutuusaako. Nawe olunaku lwa leero nzikiriza nsobola okutwala aku space entonotono kuba sagala kudduka nnyo bwe nadduka tojja kuba nti otegera bingamba. Now mpola mpola Kenzo gibadde emyaka gigyo nga bagamba nti oba oliawo ono teyayitako ddala ku ssomero kuba nti asomerako ddala, era nga bagamba nti y'omu ku bayimbi abataasoma mu Namasaka yagenda mu maaso n'okuba nti aluzinga bazadde be bonna ku myaka esatu egyasooka ne ku 13 yasobola okuba nti afiirwako maama we ne taata we, era nga Kenzo yasigala nga anofani mu kibuga Masaka gye yasobola okuba nti alinnye ebimotoka by'amatooke byamuleeta mu kibuga Kampala, n'atandika okuba nti atandikira ku street ze Nakivuba okuba nti abeera street kid mpolampola. Yagenda mu maaso n'okuba nti yeeyiya ng'atunda muceere, toilet paper, Kogata n'ebintu ebirala mu Nakivuba stadium, era nga yasobola okuba nti afuna connection kwe kutandika okusamba omupiira mu sports club Villa mpolampola. Wano nno talent n'amasomero amangi gagenda mu maaso n'okuba nti gamulaba Kenzo n'atandika okuba nti ayingirako mu masomero. Newankubadde yayingiranga mu masomero teyagendanga kusoma, wabula yagendanga just kuba nti asonja mu mupiira. Abantu be Lubiri munanjulira mpolampola, webanga oli obi oba oji wa Kenzo Lubiri yes ogenda maaso n'okuba nti onjulira mu biseera ebyo nti Kenzo yasobola okuba nti agenda naye nga tagenda mu kiraasi. Wano nno kyamu affectingamu kubanga omusajja ono ne bwe yali yegenza okuba nti agenda mu kiraasi yasobola kuba nti asoma kuyita bigezo bya P7, era nga yasobola kuba nti abiyita. Abantu batandikanga okumujjajuga ne bamugamba nti mutaasoma, era nga oluzungu lwe nga lulimu ebitego ebiseera byonna ebijjukira abali nga ku interview. Wano nno yasobola okuleeta abakoci ab'enjawulo kuli mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Carol Gashumba eyagenda mu maaso n'okuba nti amuyigirizanga olulimi mpolampola n'amu training, era nga Kenzo yasobola okuba nti agenda maaso n'okuba nti asasula. Wano nno kyamuleetera okuba nti ayiga ebintu bingi n'okutravelinga ensi ez'enjawulo. Kati we twogerera Kenzo kaliba mu luzungu tasobola kumwogerako yadde ekigambo yadde n'ekimu. Accent yokka yakyuka, oyinza okulowooza bad boys mu America, oyinza okulowooza nti oba oliawo kyali waffe ono mu America. Ebintu ebisinga obungi bigenda maaso
yadde nga abantu abasinga obungi bagenda maaso n'okuba nti obuliawo bagamba nti Kenzo ne Hamza ni asingako Oluzungu abatumizi b'accent n'obugambo abakozesa bu idioms ne terms bagenda maaso n'okuba nti batulaga nti oba oliawo Kenzo musuuza ennaku zino akyaliko ahead ne musanji we amanyikiddwa nga yes Hamza Ssebunya mpola mpola era nga basabye Rema asobole okuba nti oba oliawo azaayo yes oba okusobola okuba nti aleeta omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya ewa teacher wa Kenzo oba Kenzo asobole okuba nti amuyigiriza ku kazungu newankubadde ng'oli doctor naye ng'ate idioms simanya ani simanya biki simanya parables bikyabuliramu ddala ate nga Kenzo ennaku zino ne butamuzi obunenene naabo kuba era ng'avudde n'agamba nti oba tosobola kuba nti owulira byogeragera mu dictionary osobola okuba nti ofuna mpola mpola osobola okuba nti naawe omanya oyongereku ku byo naawe ku byomanyi osobola okuba nti tebakuleka mabega buli kimu kya research kwatayagala kukola research ensi egenda kuleka mabega kubanga buli luki ebintu bingi ebigenda maaso n'okuba nti byeyongera gwe otayagala kukola research muganda wange ensi egenda kuleka mabega internet weerigenda maaso n'okuba nti osoma onoonya tobeera wano just kuba nti oyapinga kuvuma n'okuba nti oba oliawo okwanirako ku media agenda maaso n'okuba nti oba oliawo obeerako n'ekintu ekidevelopmental ekisobola okuba nti kikyusa obulamu bwo obulamu bwa family obulamu bw'abantu abalala naawe osobola okuba nti wenyumirizaamu mpola mpola. I respect you, big up on yourself there. Webale kwa nti otambula naffe webale kwa nti otwagala ebbanga lyonna manyi ndoboozi wa mutantaba Jimson Amaloni Chiboy Maxudi Junior made in Uganda. Bye for now. With a lot of factual inexcute. Yes. And ngakategeza okakuraminga kituufu wakakutte naye kategeza naye kino kikuwa omulimu mu dictionary.